Nkyabagala abalungi abeekumira kusenga Face to Face 6. Olwaleero nze n'omusomo nga tugenda kwogera ku bintu by'osobola okukola omusajja okubeera nga osobola okumulookinga n'abeera nga mu butuufu buli bw'alobooza ku kuzina emmana alobooza kuzina ggwe wekka. Abakyala abasinga muddukira ku ndagu ne mudda mu malogo ne mukola biki kola bino kola biri naye ng'ate ebyo si bye bisiba omusajja. Omusajja okyasobola okumuloga mukwano n'akulaga nti omaze okumuloga bw'atyo oba bw'otyo n'akulaga nti agenda kulekawo ate agende n'omulala oba abeere ng'ate afiira ku muntu mulala nnyo. So woba oyagala omusajja wo okubeera nga alobooza ku ggwe wekka nga bwe zituuka mu nsonga z'omukwano nga ne bw'aba ayina gy'asuze ne bw'aba ayina gye yayise ne bw'aba ayina gye yapaalidde bw'aba asazeewo okulya ebweru nti kaazine gundi agenda kumuzina naye nga mu mutwe gwe mulimu ggwe. Tosangangako omusajja n'agamba nti bannange oyo omukazi namusiriwala nze simanyi kye yankola ne bwe mba ndi ne gundi mba ndobooza ye. Gw'olobooza kiva ku ki? Twogere ku nsonga zino. Ekisookera ddala omusajja bw'oba onaamufuga ng'onaamuleetera okubeera ng'alobooza ku mmanayo yokka olina okuyiga okumufuga. Olina okuyiga okufuga omusajja engeri gy'amalamu, budde ki bw'aziniramu emmana, budde ki bw'alina okumala, budde ki bw'atalina kumala. Kino nno mu luzungu tukiyita aging, nti omuleetera okubeera ng'osobola okukontrolinga engeri gy'amalamu. Alinza obutakimanya nti omufuga naye ng'osobola okumufuga nga ggwe omukyala. Nabagamba osobola okufuga omusajja okusinziira ku maloboozi g'okola. Osobola okutegeera omusajja wo n'omanya nti kati anaatera okumala n'okyusa. Kiba kimuleetera okuddayo emabega addemu ate abuildinga attention eyo abeere ng'ajja kusobola okubeera ng'ate afulumya amazzi ago. Kitegeeza oyongezaayo obudde bw'azina emmana. Osobola okumuleetera okubeera ng'oyagala amale mangu n'omanya nti nze bwe nkola bwe nti oba bwe nsikina ennyo kubanga omusajja wange ayagala nnyo okusikina kimuleetera okubeera ng'agenda kukola ki? Kutuuka ku ntikko oba kumala. So bw'omasteringa akakodi ako omusajja oba omuyina. Akakodi akalala ke kubeera nga oli mukyala ali confident oba eyekkiririzamu ekituuka mu nsonga z'okwezina. Nabagamba ebintu ebimu ku bitta omukwano oba ebireetera ebitta appetite oba ebitta embeera y'okwezina kwe kubeera nga tewekkiririzaamu nga ggwe omuntu. Muli mu kikolwa naye weekomomma weekwatayo teweeta teweeyagala. Be yourself, beera gwe tukyoli. Lekeraawo okubeera nga weekomomma nga omusajja akwagala nga bw'oli. So bwe weeta ne weeyanjula n'omweteera kiina engeri naye gye kimuwa essanyu okumanya nti omwesiga bw'obeera naye obeera ggwe. So singa mubeera mu kiseera ky'okwezina gezaako okulaba nti obeera confident. Bw'otuuka mu nsonga z'okumuzina tuula ku mukira oguzine nga tofaayo ku kikyalobooza kikiddirira kikiriwo mu butuufu agambe waawo ono omukazi amanyi kyakola. Ekikufuula okuba nga omanyi kyokola si kuba nti nno ozina bulungi omukiro oba kibbati, oli confident mu kyokola. Olinza n'okwesanga nga si ggwe aguzina ennyo obulungi agumanyi, but since oli kikola ng'okikola nga ggwe tolinga asoma script oba ali ku manu nti bangambye kaakati wano nkole bwe nti nyoole ku kiwato, nyoola ekiwato ng'okinyoola nga kyekyo. Omusajja abeere ng'asobola okulaba obulungi bwo n'okwegomba obulungi bwo obukulimu. Kijja kumuleetera okubeera nga buli bw'alobooza ne bw'alaba obulabye ekiwato ky'omukazi talobooza mukazi gw'alabye wabula agamba kankubire ku Esther. Oli otya munnange nga nkusubwa n'akulabako ekiro kino. Kitegeeza alina gw'alabye naye n'amanya nti obwongo bwe bulabye ekiwato ne bujjukira Esther. Si kugoberera kukwana wabula kubeera ng'alobooza ku ggwe wekka kasi kituuka mu nsonga z'okwezina. Ekirala olina okumanya omusajja wo by'ayagala. Kano eno nno ko tukakoleramu ensobi abasinga nti tutya okwogera ku nsonga zaffe ez'omu kisenge ne kitwetera okubeera ng'ate tukola ensobi mu biseera ebyo. Waliwo ebintu abasajja bye bataagala ate waliwo bye baagala. Waliwo ekika ky'abasajja nga bw'aba mu kisenge ayagala byakumuwemula, kumuvuma, omanyi okuwemula omuntu banaye nga bimutaaninga on, banaye nga bimunyumira, banaye nga bimusanyusa. So singa oba oyize by'ayagala omusajja oba ogenda kumufuga era oba ogenda kumutegeera. Awo kigenda tuzzeeyo ku pointi yaffe yasose gye naggambye nti osobola okufuga omusajja obudde bw'amaliramu ne bw'atamaliramu. Mu nsonga eyo kitegeeza nti singa oba omanyi by'ayagala osobola okumufugira ku ebyo.
si mu bubi wabula mu bulungi. Bw'otegeera nti omusajja wange anyumirwa nnyo omuntu asikina ate ng'asikinira waggulu, kyeteekemu okikole ate ng'okitegeeza si ng'okifeekinga. Ekirala, osobola okumanya nti nze omusajja wange tayagala bintu bya kusikina kubanga era waliwo abasajja nga tebabyagala, tokikola. Bw'oba owulira ng'obuwoomi bukutta nga tosobola kwekontrolinga, osobola okukwata katawulo n'okateeka wakati w'amannyo n'okaluma, waakiri n'awuliriza kussako kokka, n'obeera nga omukwano gwammwe ogukuumidde awo. Naye ekisinga okutuleetera obuzibu tetumanyi basajja baffe biki bye baagala, biki bye bataagala, bwe tutuuka mu nsonga z'omukwano, ffe tukola bukozi ebyo bye tulowooza nti bye baagala, tolobooleza muntu. Gezaako okumutegeera. Ne bw'oba temutudde ne mwogera, omuntu osobola okutegeera okusinziira ku reaction ye mu bintu ebyo. Singa mubeera mu kikola ky'okwezina, n'obaako kasitayiro k'okola, n'olaba nga kamukyamudde, omanya ako nnaakaagala. N'omuwaanako. Bayiza abasajja baagala nnyo ebintu by'okubawaana. Bannange bebyo nzinye bulungi. Bannange tati nsinye mmana. Ebyo temubyogera. Gw'obeera bubeeza omusajja muwaaneko addemu amaanyi amanye nti kale ne mba mumaze okwezina n'omuwanako n'omugamba mukwano kulikayo. Bannange ate leero konzinye sikategedde. Mu butuufu onzinye ne mpulira nga nzenna nenga ali mubire. Kimuwa amaanyi, kimwongera amaanyi, kimusanyusa. Akakodo akalala kosobola okukozesa kwe kubeera nga oli muntu ali open ku kutryinga ebintu ebipya. Bannange nabagamba ekintu ekireetera omukwano okukaddiwa oba ensonga z'ekisenga okutama abantu. Kino nno kiri wakati waffe ffenna. Tekiriiko nti n'omusajja oba mukazi. Naawe weetama kwe kubeera nga walookingira mu kantu kamu oba walookingira mu mbeera y'emu yeeyo. Tokyusa, tokola kiki ekyo ky'omanyi kyekyo olinga gwe bagamba teriiyo birala birina kukolebwa. Olina okubeera ng'oli open ng'oli muntu asobola okugezaako ebintu byo. Omusajja wajja n'agamba nti kyuka tukole kano kasayo. Kagezeeko kale kagaane bugaanyi. Museka you laugh about it. Ogambe mbadde nkamanyi nti nja kukakola naye mwana kantuddemu tujja kagezaako omulundi omulala. So olina okubeera nga toli unless ng'ekintu kyaleese tokkiriziganya nakyo. Kubanga tagenda kujja gambe nti nze ekintu kyenjagala kati ngenda kwogera ku fantasies oba ebintu abantu bye bafuna mu mitwe gyabwe babeera omanyi abantu balina fantasies ez'enjawulo bizituuka ku nsonga z'okwezina. Omusajja asobola okubeera nga ye fantasi ye yakubeera ng'ayagala aleeta omusajja omulala bakwebakeko babiri. Ebyo nno babikola ne Uganda babikola si bazungu bokka. Kaakati ekyo bw'obanga gwe tokonsetinga na kintu kyonna kyaleese, ekyokuba nti oyagala ataakwesibireko tekikuleetera ate kukola nsobi ng'ezo nedda mukwano. Kubanga ne bw'onaabikola olinza obutamukuuma, so tokkiriza kukolanga kintu mu nsonga za kwezina nga owulira kikunyigiriza. Waliwo ekintu kyempita compromising oba kye tuyita compromising okubeera ng'osobola okunyigamukko mu mbeera zo. N'ogamba tayagala bidongo kale bwe mbireka sirina kyenfiirwa. Ayagala nyambala engoye empanvu kale bwe nzireka sirina kyenfiirwa. Ayagala kabuzi kale era tewali kyenfiirwa. Naye singa obaako ky'ofiirwa mu nsonga ezo, I would not advise you. Bw'olaba nga gwe toli type eyo kuba waliyo abantu abali type eyo, muleke agende anoonye type ye. Ekintu ky'ekyosobola okukolera omusajja n'abeera ng'asobola okuba ng'akuloboozako kwe kubeera ng'ofulfillinga fantasies ze oba ebintu by'ayagala singa asazeewo okubeera open gy'oli. N'agamba nti nze nyumirwa nnyo omukyala okunkomba ku mukira. Mu butuufu kimpa emirembe. Mpulira nga mu butuufu ankoledde ekintu nga mu butuufu olaba tekirina kye kigenda kujjako. Ekyo kye nagambye nti waliwo kye tuyitanga tewali kye kigenda kujjako, tewali ky'ogenda bba. Osobola okukyeyigiriza ne bw'oba tokyagala n'ogamba kale ku lw'omwami wange kantandika okubikola mpola mpola. Simugamba biki ebyo ngamba ojja kuntwaza kansa. Kansa ali buli wamu. Mulekerawo okugamba nti nno okunuuna omukira gw'omusajja oba okunuuna ebbakuli oba okugwa ebbakuli kireeta kansa. Kansa ali buli wamu. Akina okulira ku plastika kireeta kansa. Akakuuta koozesa kaleeta kansa. Esseppiki gy'ofumbiramu ereeta kansa. Akambe k'osayisa simanyi obupatiko buvaako. So ekyo Katonda yalina okukitukuuma. Omukka gwe tussa gwennyini mukyafu guleeta kansa. Tewali kintu simanyi omusana ogukwokya nnyo ofuna kansa. So leka kugamba nti nno nti bagambye oyagala kuntwaza n'otabuka nnyo 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 nedda mukwano.
bw'oba tokyagala still osobola okwogera mu bukkakkamu n'omugamba hani sijja kusobola kukolera kintu ng'ekyo. Ate bw'aba ali understanding era tajja kunyiiga, ajja kutegeera mu mbeera gy'onaaba ojjiddemu ategere nti mukyala wange takyagala, ekyo akireke aleme kyesibako. So eyo nayo nsonga nkulu nnyo gy'olinza okutunuulira n'omanya nti omwami wange nsobola okutuukiriza by'ayagala. Kiba kijja muleetera okubeera nga keeping up ng'akomawo gy'oli. Nkimanyi nti ebiseera ebisinga teri kintu ky'osobola kukola kubeera nga omusajja omukuuma, naye ogezaako omusajja nga tomukakana. Bagamba nti toleetera musajja kwenda, gamba nti ate oba tewali kye nsobola kukola mukuuma, era waba ayagala okwenda ajja kwenda. Waliwo abenda nga tebaagala kwenda naye ne benda. So bw'oba onoonya kutunuulira omusajja oba okubeera nga omusajja wo buli bw'alobooza ku nsonga z'okwezina ajjawwo, mukwano kola ebintu bye nkumenyedde wansi awo. Omusajja ajja kubeera nga ne bw'atunuulira akabina k'omukazi nga katambula ajja gamba waawo ya kanzireyo ewaka liita nninze era ajja ewuwo. Munzikirize nkome wano ne temulala subscribinga, kulikinga no commentinga. Mukama bankuumire era yeah.